kitanga akola nange nkola emirimu gy'emikono gyammwe nagiwanga omukisa teri kwebuzaabuza etanga okugenda nga tukuula mu konzikonzi netulukamu enjeyo zino konfulimansi ekikoleza omuliro emanju w'ennyumba ne bakubanza emiggo. Atulaba ku Media 24/7 tukwaniriza nnyo we bali kutwegattako nze Anyango Hilda Mbabali okwanjulira program olugendo nga tukuleetera abantu ab'enjawulo mu spheres ez'enjawulo about their journeys on how they have lived a life and what they do, their entrepreneurial life, their business life, their normal life. Kwegamba buli kimu ekikwata ku muntu nga wootuula n'onyumya n'omuntu n'otegeera nga era bulijjo bwe tutera okubaleetera stories enjawulo twabaleetera ya mulungi mwagiraba kwegamba ne tubaleetera ya Kawuthara ne mugiraba nayo. Olunaku olwaleero tukyaziza omuntu ow'enjawulo era nga omwami ono musumba. Putting aside that he's a pastor, he's also a businessman. He has engaged in construction, he has engaged in spice business and a different couple of things byagenda okubanga tunyumyamu naye ogendo program egenda okugwa nga nawe olina kyoyizeemu. Tukwaniriza nnyo ssebo. Nziza naawe okunywaniriza. Amanya ge gogobagambye bampita Musumba Lwanga Andrew oba Mwami Lwanga Andrew okusinziira omuntu we tuba tusangaganye naye nga gewo. Lwaki ogambye nti okusinziira omuntu w'omusangaganye? Ya kati mu byekisuubuzi oba toyogeddeko nti ndi mpeereza omuntu asigala akulabira mu kusuubula musuubuzi munnaffe ebifaanaganako bwe bityo olw'ensonga emu oba bbiri nti abamu tuweereza Katonda naye nga tetuli common ku media tetulabika tolina wojja tusanga nnyo mu biralalala kati ng'olina kumala ate kujjayo kweyogerako nnyo oba oliawo byebyo. What is the nsaba twogere eri omuntu atulaba olunaku olwaleero nga osanga naye ng'alinga ggwe nga muweereza mu kkanisa naye ate ye tayagala bintu byakukola. Nga muweereza mu kkanisa ate tayagala bintu byakukola. Ndowooza omuntu afaananako bw'atyo abamulimba mu lwansonga nti Bayibuli egamba Yesu yennyini yeeyogerako ng'agamba nti kitanga akola nange nkola emisana n'ekiro. N'ekyokubiri ekyawandiikibwa kigamba nti n'emirimu gy'emikono gyammwe naagiwanga omukisa. Kati kitegeeza olina okubaako nekyotaddewo kyawa omukisa, otherwise ojja kweyambisa platform okubba abantu n'okubalimba okubabuulira enjiri oba eri awo etali ntuufu so nga ate waali bagaye nti mugende mukole ki mukole. Pawulo yatambulanga ng'abuulira enjiri naye yali mutunzi w'amaliba tents ezo. So omuweereza yenna ayogera ekyo gye bali nga takola ng'omulimu gwe church naye era bw'ogenda ennyo deep omunoonyerezaako deep wawajja sente ng'amakubo si malungi oba oli awo nga yeeyambisa emikutu egy'okusabiriza like nti noonya sponsor noonya bugabirizi ng'ate weesanze nga maaso gaffe ng'abaweereza twalibadde tutunuulidde nnyo Katonda focus kati kikuleetera okwogera enjiri enkyamu oba oli awo naakuvujjirira ssente osobole okwogera kyayagala oyogere ofune kyolya so nga ate tulina abaana balina okusoma bulamu bulina okutambula kugenda mu maaso kakati tulina kukola kukola teri kwebuzaabuza era okukola nkuluddemu nga nkola mu construction almost 20 years plus nga tetunatuuka eyo. Mwami Andrew azaalibwa mu maka nga bazadde baali ba businessmen and women baali batya? Mwami Lwanga azaalibwa mu bazadde nga nakula muzeeyi waffe yali musajja mukozi wa gavumenti yali akola mu poliisi akyaliwo by the way bugamba yali yawummula egya gavumenti yawummula kati kati maama wange mugenzi
naye namusanga mukyala alina emirimu gyakola egy'emikono awaka, yalukanga obubbo, yalukanga emikeeka, n'agituwa ne tugitambuza, ne tubitambuza ng'abaana okunoonya akatale n'ebibbo. Etegeeza business, yali business woman. Agenda n'anoonya ensansa. Omusajja yatuleeteranga ensansa bamuyitanga Peter. Kakati Peter oyo nga bwazimuleetera nga azifumba, bafumbanga ensansa n'eddagala lyazo. Okukyusa kala. Kati n'aluka emikeeka, n'aluka obubbo. Kati ffe ne tubitambuzanga ng'abaana okunoonya akatale, ne tunoonya ssente ne tubimuleetera ate awaka. So bwe bulamu bwe twakulira. Ensansa zino baali tebazipaintinga bupaintinzi, baali bafumba nfumbe ng'oteekako essepiti ku kyoto, n'oteekamu kala gy'oyagala, n'oteekamu amazzi ne gatokota ne zitokotera okwo, n'oleeta kala gy'oyagala n'oyiwamu. Kati ekitegeeza bw'oba oyagala kala nga nnya ku mukeeka gumu, ofumba ensansa ez'emirundi, osooka n'ofumba ez'akakobe, n'oddamu n'ofumba eza kiragala, n'oddamu n'ofumba, simanyi ennaku zino obuntu obwo babusibanga mu bupapula oba n'ennaku zino bwe kiri, naye kati ebyo njogera bya mu 80, kuva mu 80 eyo, kuva bya mu 80. Ekitegeeza omuntu bambi wakuseera omukeeka gwe. Omukeeka kati ennaku zino teguli mu mutwalo gumu, guyisaawo omutwalo. Aba takusedde, banga atwala obudde ng'aguluka, ayinza okugulukira ennaku nnya, emisana n'ekiro. Kati ekitegeeza wakula olaba maama nga nakula ndaba maama nga byakola n'okulima, nga tugenda ne tulima emmere gye tulya. Taata waffe ng'akolera gavumenti, ng'agenda n'akola n'akomawo. Ye teyakolako bizinesi yonna? Teyagikolako era tagimanyi, kuba kati ne bwe yawummula ali waka alunda nteeze na kulya mmere n'abakozi be, tabimanyi ebya bizinesi. Amanyi farming era naye agigenzeemu ng'avudde mu gya gavumenti. We yabeerera mu gavumenti tewaaliwo yadde ente yadde embizi, ate soma maafe yalina embizi nga talinnyayo mu nnimiro. Taata maama yabimanyi, maama yamanya gy'atutwala okulima, ne tugenda ne tulima. Bw'avaayo nga kyetujje mu nnimiro kyetulya, then muzeeyi n'ayongererako n'okutusasulira school fees ez'okusoma. Kati okula olabye maama ali mu mikeeka? Ndabye maama ali mu mikeeka. Gye baali babatuma baali tebabakwasa ssente ezo nga bakuza emikeeka egyo? Baazituwanga ssente ne tuzizaayo nga bakubuulira maama ng'atugamba nti omukeeka njagala ssente bwe ziti, era nga bw'ozoogera n'agamba ogukoma zino ne bazisalako ng'oguzzaayo. Hoza ate awo naffe olw'okuba yali atuyigiriza twagattangako okugenda nga tukuula mu konzikonzi ne tulukamu enjeyo zino ng'abalugwala boolaba batambuza, kati nga naffe mwe tujja akasente ke tubaako bye twetuusaako. Muzeeyi waffe bwe yafulumanga ku makya yayingiranga ssaawa nga 4-5 ku 6 ez'ekiro ng'akomyewo. Ayeetereddemu, tetwamulabako. Tumulaba oluusi ne ku makya bw'oba okedde genda ku ssomero tojja mmulabako, kubookera n'omulekawo. Ate ayingira gwe wakomyewo dda, nga weebase n'okwebaka oluusi. Okuleka ng'olina musango nga n'akukuba n'akusangayo nga ripooti yabadde mbi. Obanga wayiseeko mu tawuni twakulira mu Mukono omwo, mu tawuni y'e Mukono omwo, naye nga olw'okuba nti bwe yavanga okukola naye ng'alina gy'alaga n'akukwasizaako ne bamugamba twalabyeko ku muntu bw'ati, ng'ojja mmubuulira gye wabadde olaga. Otambula oyenjeera. Ekimbuuzizza ekyo nti baali babakwasa ssente, tewafunako idea by then ey'okugamba nti naye ndooza wentandika ekintu ze njeyo ze mwagira? Ze njeyo ze twagendanga twakuulanga mu konzikonzi, ne tugenda ne tukuula, wabangawo ebibira, kibira bakiyitanga Nakawolole. Twagendanga ne tutema enjulu ozimanyi? Enjulu balukamu buwempe. Mbutegedde. Kati obuwempe obwo edde abantu bayalanga olwaliriro, baluyitanga lujjuliro, ne bateekawe ne mutuula mwetoolodde emmere ne muliira okwo mwenna abaana nga bameka, naye nga mwenna mwetoolodde. Maama yatuula wali essepiti y'enva
nasenera buli muntu ennaku zino olujjuliro olufaananako dining naye kati luli lwalinga mu ennaku ttaka tosimba lukono bino ffe byotuula n'osimba n'otuula n'okola ki oyina kubeera nga otudde bulungi n'olinda maama asene enva akuwe bw'ozimalawo n'ogamba nnyongere ku nva ne bakwongera bwe ziba ziwedde era ziba ziweddeyo kati ngaawe mubeera eyasinga nga okola emirimu obulungi bwe mba bafumbye ekinyeebwa nga bamukwatira esseppiti yagikomba so life nebeera nga yali etambula bulungi kati olwo w'omaliriza okukula w'okula ng'olwo obubuse wali weeyongedde okukola bizinesi eyo obaawo twalukanga enjeyo kati awaka muzeeyi bwe yawummula twafuna okusoomoozebwa ebya gavumenti kubanga ebiseera ndowooza yali aguze n'ettaka naye ndowooza nga akyapangisa aguze ettaka naye life negenda ng'ekosebwa kubanga bwe nali nyongedde okukula nga tuluka obuwempe bwaffe n'enjeyo kati nzija ndokoka kati bwe ndokoka olokoka oli tinejaawo byonna njogera byakyana mwana abaana bagenda ne baleeta endongo bamuyitanga ddewo balabye ekkubo n'aleeta endongo mu mukono yali wa prayer palace awa prayer palace exactly aleeta endongo mu mukono waliwo ekisaawe Corin Hotel kati weetudde waliwo ekisaawe ekyo kyali kiri mu kyaki yabeeranga mu bakitaka gaweera yabeeranga mu mugenzi Tebandeke yali pastor waffe taata wa Rwandasa wa Lebanon oyo kati so ebiseera ebyo ndokoka tuli bwana abasoma kubanga we nalokokera nali nsoma ku mukono ku Bishop Theological College waliyo Church of Uganda nga tusoma bye bayita okussibwako emikono kati nalinga ndokoka lwakutaano nga ku Sunday nga Bishop Nkoyo oyo yali Bishop ebiseera ebyo tannabeera Ssaabalabirizi alina otuteekako emikono kati ndokoka nekinyiiza nnyo muzeeyi kidongo kinyuma kwaliko abazaire bakuba endongo era twadduka ku ssomero twalinga tusoma ku mukono boarding primary school netudduka abaana bangi abaalokoka ebiseera ebyo abamu bakyaliyo abalala bafudde abalala babivaamu yali ndongo naye ekisa kyaliwo ffe ekyatuwanira up to this time kati bagamba muzeeyi nti omanyi omutabani yali angulidde olugoye olw'okumaliramu yali suuti ategese bategeka tugenda okumala ekusibwako emikono nze saasukawa wali ekidongo ne mbagamba nalokose kati olwokutaano lwendokoka Sunday mikono kati ku Saturday ne tugenda ne batubatiriza eyo mukame mu bidiba bino ebakubiramu buloko tewabanyonyola nze ninayo omusomo gwe nabaddemu nze nalina ekisa ekyenjawulo ng'ebyo sikyabijjukira kati batubatiriza mukame eyo mu bidiba nkomawo waka nga ndi mulokole balinda ku Sunday nyambale tugende ku bijjulo ambagamba nakwatanira musaayo muzeeyi n'agamba ono omwana taasoboke kati awonze obulamu bwange butandika okuyingiramu okuyogoma bwe twatuulanga ku kyoto masiga nga nze mbeera mu kubuulira ki njiri eya Yesu era okumanya nali ndokose waliwo muganda wange yali yasikira nga bwe basika basumikira omuntu ne bambala ekibugo ebyo kati ng'embugo batugambye tulaba mu sitaani tulaba bya mizimuzimu ebyo era nagenda n'enzijjayo ebifundiko ebyo n'embikoleeza omuliro emmanju w'ennyumba ne bakubanza emiggo kwegamba nga byonna byenkola ng'oli defiant era awo ndowooza emyaka tegyali mingi nnyo kubanga ogwo mwaka gwalinga gwe nalokokeramu gwali 88 ne tusinkana Kristo ne tusabiranga mu Sayuuni Sayuuni eyo yakulemberwanga omusumba Tebandeke kati omugenzi yawummula Balwandasa owa Lebanon Bulwadda Barnabas yawummula kwalingako omusumba Mugwanya basumba baalingawo bangi
n'abasajja abakwaya yayimba nga bagitanga King Bride Choir. So life nga nnungi, tuli baana naye nga tuli mu church. Kati awo we nava ne mbuulira ne maama wange enjiri yali wa Church of Uganda ng'ate mulokole. Amanya abo ng'ate abanyankola abo bw'aba alokose eri ssebo okumukyusa omubuulira bino ate ebiseera ebyo baatuyitanga babiwempe. Naye ekisa ne kimutomera n'atandika okwegomba okujja okulaba ebiriyo eno mu Sayuuni. Naye waaliwo ekyaliwo nalinako ekyantawaanyamu mu bulamu ng'omwana nti nalwalako ne baŋŋamba alwadde omusujja gw'okubongo agudde eddalu bwe bityo. Bayita cerebral. I don't know olw'ensonga nti bo baagamba agudde eddalu bya kika era ne mu bulamu obwe butyo oli munyankole ate mulokole baatandika omugamba mutwaleko mu baki mu basawo ab'ekinnansi oba bya kika n'atambuza life omuntu ng'ali awo naye ng'era yatambula ye muzeeyo gwe gwakuvugirira ki sente yoono mukyala atambule embeere mulamu. Naye bwe ndokoka nga biri bibaddewo ninga atateredde bagamba ate kati agwiridde ddala ki eddalu. Naye nali ndokose nali sigudde eddalu. Kati ebyawaliriza maama wange ye yalaba ngono omwana atagudde eddalu eribadde eddalu ate ali muki mu kuwona awonye. Kati najja ku kyakya alabe ebibeerayo olw'ensonga nti baatulabanga mu biwempe ne balaba ensaba eyabeerangayo nga bagamba mukaaba. Kyenzijjukira obulungi oyo omwami akyali mulamu bamuyita Bishop Kaisaali Kiwanuka. Bishop Kaisaali Kiwanuka yali ava Ntebe yavanga ku Faith Power Center Church najja oba ebiseera ebyo yali era Faith Power Center I don't know naye emyaka gyegyo nga basajja abavubuka ab'ekiwago ng'ajja n'abuulira enjiri mu Sayuuni ewaffe. Kati baamulangirira nti ajja. Maama wange ne mugamba ajja tugenda olaba ebibeerayo. Kati kwolwo waaliwo ekisa ekitali kya bulijjo abantu n'asaba ne bagwa nnyo ate kyaki zaalinga za busana nfuufu nga bagwa. Kati maama wange yalinga bookya enviiri baazokyesanga kyuma ng'otuula ku sigiri ne bagira bati n'okyokya ne bateeka mu mutwe n'azookya. Kati ng'azookya ne zinyirira. Kati n'agenda abantu nga bagwa n'agamba naye abalokole mwesuulasuula ne mwevulungula. Naye omwami eyo sande yali ya Holy Spirit kutambula. Neŋŋamba bino Mukama nti Mukama naye nange koma ku maama wange ategeere nti bano sikwesuula gwe Katonda. Omusumba Kaisaali n'agamba tukomawo olw'eggulo twabeerangamu emisana ne tukomawo ne kusawa 9 olw'eggulo. Ne bava mu lanchi ne tukomawo mama ne mugamba era tuddeyo ne tudda. Amazima kwolwo naye yakomebwako eyali ali emabega n'enviiri ze ensunsula ennungi yeesanga agudde mu nfuufu eno ey'obusawo ekyaki jjukira tubuuka abalokole ne yeevulungula ne bamusitula ne bamuteeka eri ku kituuti ku biwempe. Ekituuti ebiseera bino bya tayiro naye ebiseera ebyo twayalangako biwempe. Ebiwempe ebyalirire yeesanga naye agalamiddeyo mu bebe basizanga n'otulo gye twamukutire tamanyiiyo. Agenda okuva ku ttaka awo nga naye alokose. Omwami oyo Bishop Kaisaali Kiwanuka yayatuza maama wange obulokozi era kwe kwali okulokoka kwe n'atandika otwegattako mu kyaki. Kati muzeeyi alaba ntandise ne maama agenze nvuba abato bange bagenda bagezaako okugoberera. Ama naye waliwo ekitali kituufu. Kati jjukira naye baali bamaze omuwummuza ku mulimu. Yali tannawummula ng'akola naye nga ndowooza gavumenti eteekateeka bawummuza kubanga yabawummuza mu 92. 92 awo obulamu ne bwongera okuba obubi. Kati olw'okuba nze nali ndokose ate nkyayagala okusoma ate nga ye ayigganya abalokole n'enziruka ne ngenda mu kyalo ewa ssenga wange. Nze 92 nnyingira mu kyalo ne Yesu ate nabo ne ntandika obbabuulira enjiri endala empya.
olwo ne ngenda mu church bagiyita Semuto Church of Christ omusumba Sejjange nobeereyo nembeereyo ng'abavubuka bakubanga adungu. Kati fast forward ng'ebya business byo biri bitya? Nkyasoma ndi mwana awo nasoma 9 kubanga nze nkola senior form 9 kati nga fizo zijja wakuba wadduka okuva bwe ngende wasenga wange yampererako bamperera mu P7 nenjimalira ekagembe senior 1 twayeyiyanga mu ngeri y'okweyiyanga nakubanga ebifaanani waliwo brother wange yampa ka kamera muzejjukira yawummudde emirimu yagiwummula kati buli mwana atandise okuyiiya obulamu bwaye yongerayo okusoma buli yalina waali nga gwolina okukola ki okweyiyiza we tutandika nze nentandika okubyokulima nentandika okukuba ebifaanani ng'omanyi bulungi obibalansinga nti capital profit biki ng'obikola bulungi otya bweziyingidde zezizze zolina ofiseeko jjukira nsula wasenga wange naye ombuulira enjiri ate tufumba omwenge ndi mulokole kati omwenge ogwo gwe twafumbanga enjiri egenda ennyongera okunninnya ate nino siina kufumba mwenge era olunaku lwe nabagamba siina kufumba mwenge awo bangoba bugoye omanyi kati genda newano wakulemye mukoddomi wange yawummula yampita naŋŋamba muko jangu nenzija naŋŋamba kati fe wano tufumba omwenge sente ezisomesa ezetulya enva ebiseera ebyo twalyanga sukaali ng'ava mu mmwanyi n'omwenge enva yalinga fire bino byemanye ebyennyanja bijjako ennyama ku mamotoka eri twabiyitanga fire nakunyonyola nti sente zaffe ziva mu mwenge either olina okuleka okulya omwenge byeguguze nesukaali nemba obeerewo oba olina okuva wano olina option endala kati nkuwadde ennaku 20 weerowooze amazima nagamba nze ndi ne Yesu sijja kukyusa bweza nezibulayo 3 nampita nali nva ku chachi yayinanga omutuba watuula pala si mutuba pala watuula nga bateekawo akameeza ne foomu ye ne bamuteerako kyayi we naatulawo n'omusooli manva ku chachi nampita namuko jangu jjukira eno naddukirayo buki buddusi nambe ennaku obuzaayo ezo 3 oyina answer ki nga answer njirina sirina answer naye ekikwewuunyisa nti that very day or Sunday lwe lunaku lwambuuza nga ntuuse ng'ebulayo 2 bwezityo Katonda lwantumira omuntu ava mu kibuga najja nga azze kundaba naye nga taba na ssente kati bwe yajja okundaba wano bangobye nindowooza kati ono ekimuleese okundaba ate nze nnoonya ezimutambuza okudda e Kampala sisirina kumbe ye yali alinamu akasente ke bw'atuuka ne muyitiramu ne mugamba naye nno zo okundaba naye ne wano wendi bakoze batya bangobye nina nnaku era nalinnya yaŋŋamba ajja tugendeko Semuto twalinyanga takisi okuva we tubeera 2 okutuuka e Semuto 2 bino ekyebibiri ekyo kiraba ne tutuuka e Semuto nantwala mu restaurant ne tulya emmere ne mmanya nti obulamu bwandikyuka ng'olidde kamere ka restaurant eri kabadde kakuyiiya ate nga oli mulokole ate eri bafumbye emmere sente zifudde mu mwenge kati so obulamu bwe butyo naye navaayo nga oluganda yazze okundaba my brother anzirirako ddala yajja okundaba kati jjukira ffenna tuli baana naye gwazze okulaba mwana waliwo alina okulaba bwatambuza munne naye kyenakola nga tutuuse Semuto namugamba tugende tudde mukono
netudde mukono nampakira ngezimpakira weziri nenzija okuyita ate mu bakulu baffe waliwo mukulu waffe gyali era akyali mukono nemuyitiramu awo nemubulira yayina edduuka ali awo nsoma kati ndi olwo ndi mu S4 nalaba bwayiiya omalirize S4 nga byayiiya alina kuyiiya bwembeerawo ka stove buno mumanyi bwe bapikanga n'obwentambi actually nagula kantambi akokupika kalema nga alina okunfunira ku ssente awo nanfunirawo obusente tezaali ssente nga nyingi zibeera mu mitwalo 3 awo ogenda ogulireko ekidomola ekyamazzi kyotwandika nakyo nina okupangisa kubanga olwo bakuyiiza opangise tolina wakulaga wala ono yajja okunkyalira twagenda ebapangisa omukyala n'atugamba ennyumba ayagala 10,000 nga zowe ziri 5,000 sizirina. Nyongera okubajjukiza nti Bumu Cultural Performers be bantu bosobola okuyita ku mikolo egy'enjawulo ne babeera nga baperforminga. They do dances, all traditional dances for all occasions, weddings, birthday, buli occasion yonna gy'olina batuukirire oyogere nabo ku namba ezo z'olaba ku screen zoba okuba atayagala kuba osobola okukozesa WhatsApp, osobola okukozesa X eyali edda Twitter, osobola okukozesa Facebook, osobola okukozesa TikTok, YouTube, wonna all social media pages kwebali osobola okubatuukirira n'ofuna ekyo ky'oyagala.